Kooti ewazise emisango gy'abakali 5 n'abatujja ewandege Kagezi Daniel Kiseke yali omujasi wa UPDF yagaddukamu emyaka 35 ng'ali mu nkomyo. Kiddi okkiriza omusango okubeera mu kkuba ne lyasanya obulamu. Bwe yali omwoyo gwa John Kagezi yakubibwa amasasi agamutira bwe yali adda awaka ng'asata omwezi ogwokusatu mu mwaka 2015 ekiwaatule okuliraana ekereziya y'amaka tuzinde. Abalonzi ba kkooti bana ng'akulembeddwa Meke Robo be Kagezi Kiseke kyokka ku kibonerezo kino okutolwako omwaka gumu n'ekitundu gw'abadde amaze kwa limanda ng'ati wakusiba emyaka 33 n'ekitundu. So the guilty plea came about as a result of Kiseke Daniel reaching out to the Office of the Director of Public Prosecutions expressing his interest in a plea bargain arrangement. And so when he reached out to us, we got involved in negotiations, and the outcome was the decision of 35 years for the commission of the offence. This is just the beginning of the case. The case will be proceeding with the hearing in respect of the other 3 accused persons. So they will be prosecuted in the International Crimes Division of the High Court. Kagezi yakubibwa amasasi mu bulago agamutta bwe yali addeka ng'ayimiridde okugula ebintu ku katale ekiwaatule akati gy'emyaka 10 egiyiseewo n'omwezi gumu n'ekitundu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.